Okay, mwuli yogena maaso nokwanga mutwegattako amanya gange nze Waso Emmanuel. Muli mutya namba tumiddeko ne mbabuuzaako. Tutambula ne bannaffe aba Biva Organic Access Building nga bulijjo ate ne bannaffe aba Brand Shoppers Uganda batunzi bangoye. Biva Organic musawo omukugu agenda kunyanya mulwadde kuluma. Abasajja wake up call Christmas season eno. Mugulire munobere nga listed. Ate bannaffe abo aba Brand Shoppers bo bangoye bali kabalagala saako ne side zeri ate aba pista to cream bagenda kwesonga bazikwasaganya ebintu bitambule ng'ebiri. Kale nga bulijjo ebera tubeera tuli ku nsonga za bakadama oba za bankuba kyeyo tunyumya ku mbozo okukyeyo tubakyazaako platform tugibawa ne tujja tubigattegattemu ensonga zitambule nga bwe ziri tufuniramu ekyokuyiga then kuba abagenze n'abatagenze ne tulaba ekiddako. Nina omukyala oli otya nnyabo? Jendi mukulu Emma. Obulamu si bubi. Bakuyita mukyala Mase? Mase Sharon. Mase Sharon. Yeah. Oli otya Mase Sharon? Ndi bulungi. Okay. Kulikayo? Navuddeyo. Ng'olabika bulungi nnyo. Sala zammwe. Sente ze nnyingi oba? Kwewa sewa nnyo stress. Tewewa nnyo stress? That is really nice. Yeah. Okay. Muno wakamala munaku mmeka? 1 week. 1 week? Yeah. Okyali mupya okyali fresh nnyo? Kyali fresh. Uganda ekuwoomera ekola etya? Ewoomawoomamu akatini pangeera waffe. Naye okyalinamu ne ku ssente tonnaba kuwavula ina okuwoomera. Kitegedde bulungi nnyo. Yeah. So gabe gwe Mase Sharon. Mase Sharon. Erya TikTok ola eryaki? TikTok, Facebook, yonna social media nkozesa Mase. Olina following emeka ku TikTok? 3,000. Oli w'amaanyi onsingira ddala. Okay. Yeah. Aba TikTok kiki basinga okumanyirako ennyo? Kyebasinga okumanyirako ennyo kale mpostinga nnyo ebina Uganda. Gwabizannya byopostinga? Oba mukopa bibina Uganda by'abandi? Nje ngenda okuzannyira. Ogenda nnyira mu kampuni ki? Mu Conrad Film. Conrad Films? Yeah. Wayise exercise? Yeah. Era nga 26 ngenda tandika okuzannya. Lwaki osazeewo wenyige mu firimu? Kirooto kyange kuva dda njagala nnyo okuzannya firimu n'okuyimba. Okay. Kati wemba nga nfunye chance ya kuzannya firimu kansooke ntambuza ekyo. N'ebyokuyimba bijja kunsangayo mu maaso eyo. Wakadama togenda buddamu? Sijja buddamu. Mulimu ebizibu bingi n'ebirungi bingi naye kunze sijja kuddayo. Togenda kuddayo? Nanonayo capital. Wamufunye? Namufunye. N'okoma wano? Yeah. Ani akusikiriza okuzannya firimu? Asikiriza ozannya firimu? Yes. Dana Nampijja. Diana? Nabatanzi. Aha. Yeah. Omulala? Yo. Gwofukasinzeeko? Yeah, era njagala nfuuke nga ye. Kyobola n'envidiyo sibanga ezize? Ziringa ezize. Era njagala mufaanana omunnange. Nabatanzi Diana kiki azannya ekyo kikusanyusa? Azannya ebintu nga biriyo nnyo ng'alinga n'atali mu firimu. Ng'alinga ali mulamu bwaddala? Obwaddala. Nange kyenjagala ekyo. Firimu z'emmeka z'omanyi za featurinzeemu z'ogobereddeko? Ziwera amannya ge nnerabira naye ziwera naye kati ayina gy'alimu bagiyita kali amaggwa. Ye kyasoose okukukwata omubabiro eyo? Nkutte nnyo. Okay. Kanga azannya bulamu bwa bulijjo ne kokowa we. Kati nkubuuza kibuuzo? Yeah. Bw'owulira nga bamwogerako ebigambo nga bino ebyalwasa oba owulira otya? Zebe tebinkwatako. Kanga omuntu oba omwagala ku mutima ebyemabega ebirito bitunuulira gwe focusinga ku kyoyagala tebinkwatako kanga si byange bibye nga ye era yamanyi engeri gyalwanamu entalo ze. Ng'ofocusinga ku kiki kirala? Yeah. Nze mwegomba bwegombi ebibi saagala mmanya. Ntwala kirungi. Otwala kirungi? Kanga kyenjagala. Yeah. Tegera bulungi nnyo, that is it. So, kakati anyway tujja kuddawo kawo katono. Sooka ombulireko Bulaaya ebadde etya? Bulaaya tebadde mbi nnyo. Ne sijja gamba nti nnungi nnyo. Naye kisinziira wagenda olina ggoolo yo kasita oba ng'ogituukirizza oyise engalo mu maaso. Lwaki ova n'ogenda? Obulamu bwa Uganda tebwali bulungi nnyo. Kali sina capital kyovula ngamba nagenda kunoonya capital.